Kenzo si musanyufu na muganda wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Chairman Nyanzi olw'ensonga emu oba endala, era agambye nti bano nno alina okubeera omwegendereza ku byakola bw'atandise okuba nti ablocking amakubo oba oliawo abantu ge bayitamu, era nga kino kijja kuba nti kiremesa ebyobulambuzi mu ggwanga. Agambye nti abantu Chairman Nyanzi muganda wa Bobi Wine kugata ne family yonna namba bali so violent, so bano nno bayinza okulemesa eggwanga ogenda mu maaso n'ebyokulambula n'ebyobulambuzi ne bidda emabega. Tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli, amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, namba n'ekibweya Maxudi Junior. Webale kuba nti muganda wange otambula nange oba otambula naffe, omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli. Subscribe gwe atanaba kuba nti osubscribinga nawe subscribing edda ngamba kyekiro obeere nti yes otubulira wajo osinzidde okuba nti otulabira notuwuliriza ne tugenda mu maaso mpola. Timu Saudi mugaba mutya bakyali bange mbaagala nnyo, kyobalaba mbatumira nnyo abana be Saudi abo. Ensonga lwaki mbaagala nnyo nti they are always active era nga bali proud okubeera nti bali Saudi. Namwe abali mu nsi endala bannange bannayuganda bali mu nsi endala namwe mutubuuliranga ne mugamba why nze ndi Oman, nze ndi Qatar, ndi wa ne tubabongako, naye abana ba Saudi benyumiriza nnyo. Yes, ate nawe ng'oli eyo ng'oli Kadama nga wenyumiriza mu kubeera Kadama, ngamba big up on yourself. Munnange Uganda yeetaaga abakozi, ate nga abaana abakira ku makya ne bava mu Uganda okunoonya ssente be bagenda okumakinga Uganda okubeera ey'amaanyi. Nga bolaba Nigeria sawa zino nti population ya Nigeria yagifuula okubeera nti ngagga sawa zino, abaana abasinga bagendanga ebweru ne bacapa ssente ne bazikomyawo Nigeria ku butaka. So Nigeria yatandika okuba nti edevelopinga era nga Nigeria yatandika okuba nti efuna ba ambassadors mu nsi ez'enjawulo. So nolwekyo mwana Uganda ali eyo ng'oli ku kyeyo kugamba nze buli lwe nkulaba ng'oli ku kyeyo sikusekera wabula ngamba bugamba nti webale kola, webale kuba nti wekkirizamu n'oba nti okyapa. Uganda yeetaaga abantu bakozi era nga mwa bagenda okufuula Uganda ey'enjawulo. Naku lwaleero nkuleetedde musajja mukulu yali Bawa Rema Namakula era nga ennaku zino yafuuka Smart King Eddie Kenzo. Ennaku zino talina mukyala wankalakalina naye abakyala bba balina era nga afumita buli lunaku. Musajja mukulu amanyikiddwa nga yes, Young Mandela. Yes, Young Mandela, Eddie Kenzo, His Excellence, Tourism Ambassador, Uganda. Omusajja oyo amanyikiddwa nga Eddie Samsuza. Olunaku lwaleero si musanyufu na baganda ba Bobi Wine kugata ne Bobi Wine embeera gye batandise okuba nti basibamu basibamu amakubo oba enguudo mu Uganda olw'ensonga ezimu oba endala. Era nga Kenzo bino byonna yabyogeredde nga ali ku Western Uganda tour gyagenza okuba nti atwaringa oba okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti alambula Uganda n'okuba nti oba oliawo asikiriza abalambuzi okuba nti beeyongera mu Uganda. Lunaku lwaleero Kenzo yavudde n'agamba nti Bobi Wine ne muganda we amanyikiddwa nga Fred Nyanzi aka Chairman Nyanzi mbu bali so violent, mbu bano batandise okuba nti baggala amakubo oba oliawo nga banonywa obululu. Kenzo agamba nti bano okuggalawo amakubo n'okuba nti balemesa abantu okuba nti bayita mu kubo kiyinza okuba nti kituteganya ebyobulambuzi mu Uganda, ate nga ebyobulambuzi biyingiza nnyo ssente nnyingi oba nnyingi mu Uganda, era nga Uganda yeesigamye ku bulambuzi n'obulimi. Wekuba nti tudipendinga kiki kisinga okuba nti kiyingiza ssente mu Uganda, it is bulambuzi n'ebyobulimi. So n'olwekyo Kenzo agamba nti abadde atunuulira abasajja abali violent, more especially bannabyabufuzi abali violent, ate nga abasajja abo si balala. Abadde yeetegereza nnyo Bobi Wine ne muganda we Nyanzi. Agamba nti Chairman Nyanzi akoze obuvuyo bungi mu Uganda era nga ono omusajja ayinza okuba nti azza Uganda emabega mu nsonga emu oba endala. Mbu Chairman Nyanzi atandise okuba nti aclosingawo amakubo olw'ebigendererwa bye ng'omuntu. Mbu yabadde agenda northern western Uganda side z'embalala zisigadde eyo. Mbu musajja ono yamulabe ng'agezako okuba nti azibawo amakubo, ekintu ekibye ennyo ekiyinza okuleeta obufuyo mu kibuga Kampala kugata ne Uganda okutwaliza wamu, era ng'agamba nti kino ekintu kibakola kibi. Kenzo alabudde bannabyabufuzi nti mujje politics wame mu ggwanga lyaffe because eggwanga lyo lisigala ligenda mu maaso. Bamwe munoonya obululu mugende mu maaso n'okunoonya obululu, naye ate temuleeta buvuyo mu ggwanga because munaleeta obuvuyo kijja kuleetera eggwanga lyaffe okudda emabega n'okuba nti abalambuzi beesala, ate nga ensi yattu Uganda nga bwe nakutegeeza nti eyimirirawo ku lwa bulambuzi. Kenzo agambye nti
Achekiseera Nyanzi oba oliawo ne Bobi Wine batandika okwactinga nga abantu abakulu era batandika okuba nti bakola ebintu in a professional way than okuba nti bakozesa violence okuba nti banoonya ebigendo ebyabwe. Bagamba nti Kenzo agamba nti obululu bujja koma gwe bukoma naye ate Uganda tekoma eringa oluyimba lwa Crystal Panda lweyayimbako nti Kampala takoma so nolwekyo ne Uganda tekoma Uganda tekoma. Bigambo bya Edisa Musuuza agamba nti Nyanzi ne Bobi Wine ebintu bye batandise okukola bibi nnyo ddala era nga balina okuba nti beetereza. Tugenda mu 2021 politics afuuse politics e Kampala wano. Lord Mayor Jose Chameleone naye y'omu kwabo abali mu lwokaano era nga mumulabiranga ddala wano nno mpisaawo Lord Mayor because nange kyali wange munnange nange mpisaawo wange namwe muyisaawo abawe sibagamba. Yes, Lord Mayor 2021 Jose Chameleone kibuga Kampala asono lwekyo tuli mu kalulu obululu butandise okuba nti bufuuka obululu naye ng'ate Kenzo ne People Power simanyi kye baaba ennaku zino beevuga speed muganda wange. Kenzo agamba nti Chairman Nyanzi y'omu ku bantu abali so violent bw'ojja mu bantu abatandise okuba nti banoonya akalulu era ng'atamanyi lwaki abantu bano babeera bwe bati era ng'agambye nti abantu abamu tebasaana bululu bwaffe because bali so violent, abantu ba hypocrite, abantu baki bazibu nnyo ddala era nga Kenzo si musanyufu na Bobi Wine ko gatane Chairman Nyanzi. Bino nno n'ebirala tugenda kuba nti tubikutuusaako mu mawulire gaffe agaddako. Bampita Ntambi Kimso namba Nukiboya Maksudi Junior oliwaddemu okuba nti muganda wange ombulira wajja osinzire okuba nti otulabirira ne tukubongako era oliwaddemu okuba nti oleka opinion yo mu comment section ne tufuna kiki ky'ogamba ku nsonga nga bwe ziba zitambudde oba ne bwe tuba tuzitaddeyo. Gw'osuubira Kenzo mutuufu ogamba nti Bobi Wine ne Chairman Nyanzi bali violent oba Kenzo yalidde akagaati ke kamulakire yekka. Bampita Ntambi Kimso, bye bye.